Abalangira n'Abambejja bassebo ne bassebo bazzukulu ba Bassekabaka. Sijja kwogera lugero luno naye ndi mu bwangu. Ekisookera ddala njagala okudda mu bibuuzo ebimbuuzibwa okuva lwe nakola olutambi olukwata ku Agnes Nabalamba ne munywanyi we Charles Peter Mayiga ne wolole waabwe eyeeyita David Kintu Wasajja ng'ono ye David Kiija Nangoma ng'ono ye mulangira w'Ettoolo ate ye Agnes Nabalamba nga mwana wa Walusimbi Mpanga. Bassebo abataka b'obusolya bajjajjaffe mwenna abataka buli omu mu kiti kye, bamaama abazaana bannamasola abatuzaala, abalangira n'Abambejja, abalangira abakulu b'emituba, mwenna mbalamusizza Omubejja ndagire tajuuba. Nzize okudda mu bibuuzo nga bina. Ekisookera ddala nagezaako okubannyonnyola ani Nabalamba Agnes era ndudde nga nkibagamba. Nabalamba Agnes afuuse Adolf Hitler ku Buganda ne munywanyi we gwe balya naye enkejje enjokerere Charles Peter Mayiga, omusajja omunnalwanda asibuka mu ggwanga lya Tanzania naye nga bajjajjaabe baava Rwanda. Ne kuddako omulangira w'Ettoolo. Abo bonna nzize nga mbabannyonnyola naye leero nzize kwogera ku mukazi ogwo omu Nabalamba. Agnes Nabalamba agujjudde ekitundutundu ku Masiro g'e Kasubi n'akiguza Freeman Kiyimba. Oyo abamumanyi mumuwulidde ebimukwatako, oyo bamuyita Nabefulula Biswa. Agnes Nabalamba kye kimuleeta e Kasubi n'ayingirira abazaana abo n'abasiibye enjala, agenda atondola omu ku omu kubanga abazaana bwe bakaddiwa abakyala bano beetaaga obuyambi, balinga babbebi, olina okumulabirira okusobola okubeerawo okuwangaala. Yabaggyako ensimbi ze basolooza oba ebirabo byabwe bye bafuna n'awamba Amasiro. Agnes Nabalamba eyeeyita Lubuga wa Kabaka Mutebi, oyo neeyo yawambawo obuwambi n'Amasiro g'e Kasubi agawambye. Abadde tannaba na kubugumya mbooge n'agujjula ekitundutundu ku Masiro gano n'akiguza Freeman. Sinza muteekako linnya lya Ssekabaka Kiyimba kubanga simanyi gye yalijja kulyepaatiika. Ekyokubiri, Agnes Nabalamba taluddeewo, akkiriza Shero kubanga mu mwaka gwa 1999 Shero bwe yagujula ekitundu nga kijiguzibwa mukoddomi wa Buganda. Ffe twali abasaale okulemberamu bannaalinnya okuteeka envumbo ku Masiro gano, okugaana Shero okuzimba ku Masiro gano. Naye Agnes Nabalamba we twogerera kati akkiriza Shero okujja okuzimba gas station ku Masiro g'e Kasubi. Bino abikola kimpukumpuku, abikola mabega wa Kabaka kubanga Nabalamba Agnes ne David Kiija Nangoma omulangira w'Ettoolo baasalawo okujja ku Kabaka obuyinza nga bali ne Charles Peter Mayiga ne beetaba n'abo be bakolagana nabo. Kabaka tasobola kubayimiriza. Mwe Abaganda mwe musobola okuyimiriza abantu bano. Agnes Nabalamba ne David Kiija Nangoma ne Charles Peter Mayiga bamu beebo baawamba ekitongole ekiramuzi. Bali ku kaweefube ow'okunafuya buli mulangira nga n'abalangira abakulu abali mu abasika abali mu bifundiko ebikulu ennyo mu Buganda nabo babalumbye. Mwampulidde nga njogera ku mulangira w'e Salaama, mulangira Namugala. Olukwa oluddako lusibira Kibuli. Bannange bagamba nti akanaafa tekawulira ng'ombe.
ate Abaganda ne bagamba nti eteefe etuusa mugenyi. Abalangira abakulu mwawulewo ku bintu bino. Mwagala kubeera teefe oba mwagala kubeera bakanaafa tekawulira. Mwegendereza abantu bano, ebintu bino biwanvu nnyo, bikulu nnyo. Agnes Nabalamba va ku Bwakabaka bwa Buganda, va ku kulwanyisa Kabaka Mutebi. Maama wo yali Nantaalo ku Bwakabaka bwa Buganda. Naawe ozze ofuuse Nantaalo ku Bwakabaka Mutebi. Yali nyammwe eyatwala Ssaabasajja Kabaka mu kooti. Kubanga muli bakatabulansimu, muva mu musaayi gwa katabulansimu. Yali nyammwe eyatuusa Kabaka wa Buganda Sir Edward Muteesa okuwaabirwa. Temukomye okwo, empalana mugitadde ku Kabaka Mutebi, temumuweeza. Mumukozeeko ebibaluwa mu nsi yonna okumunafuya. Mumulwanyisa enkya n'eggulo. Yabakoowa n'abeesonyiwa. Naye temutadde, temumuweeza. Lwaki temumuweeza Kabaka? Lwaki temuva ku Baganda bantu mmwe? Nabalamba gwakola ebintu Switzerland. Gwakola ebintu ku nsimbi za Ssaabasajja Kabaka e Bungereza. Mwe mwakola ebibaluwa ebimwogerako obubi mu nsi yonna. Niye ng'ekigendererwa oleeta otya Freeman okuzimba wooteeri e Bulinnya, e Kasubi, e Bulinnya n'okujulako ekitundu n'okitunda. Y'ensonga lwaki temwagala Namika Kasubi. Y'ensonga lwaki temwagala Nnaalinnya yennyini kubeera Kasubi. Y'ensonga lwaki mwawa geetu Nav agent ne munsiimuula obwongo. Muli bakazi babi nnyo, muli bakazi bazibu. Mufuuse bannabankakaala, mwe bannabankakaala. Nabalamba oli mukazi muzibu nnyo. Olina bankakaala ku Bwakabaka bwa Buganda, mukazi gwe. N'azunga n'adda muno n'alumba kino n'alumba kiri. Bali abafa y'abalumba ajjeeyo byabba. Olaba wagoba abaana baggolooba ku kitaabwe. N'atuuka okuseerera okuva mu nsingo omwebugirako nga balo. Lubuga wa Kabaka abeera n'abalwadde. Bw'oba ddala weeyita Lubuga. Bwe baba bakutuuza ne bakubulirira nti gwe Lubuga wa Buganda, lwaki okola buli kizira ku Bwakabaka bwa Buganda? Gwe omuggo otayira mu kuziika, Lubuga wa Kabaka taziika. Gwe omuggo owamba abagenda okufa kubanga oyagala okubbayo ebintu ne weetyebekawo. Abaganda bwe muba nga mwenna mwafa ne muggwa mu Buganda, mutubuulire. Naye bye mukola mwe Abaganda tebiraga nti mwe muli. Omukazi obukazi ayinza atya okutaagula Obuganda bw'atyo? N'aziika n'akomawo. N'ayita ku bantu bonna n'agwa Kabaka mu kifuba nga yaziika. N'ava eri n'aganza Wolole wa Kabaka, omumbowa wa Kabaka n'amuganza. Ebyo byonna tebikukkiriza Nabalamba kweyita kye weeyita. N'ekitiibwa tolina. Waswalaswala dda eri Obuganda. N'oyambala obupale ne weerippa n'oyingira amasiro. N'otuuka okumegga Wolole omusirikale wa Kabaka. N'ovaayo n'odda mu Baganda n'obagamba ebyo. Omukazi eyeeyisanga bw'atyo oba omubejja eyeeyisanga bw'atyo bamwokyanga Abaganda. Abambejja gye bali be baayokya okweyisa empisa embi. N'abalangira nkumu abaayokebwa okweyisa obubi.
naye temuyinza tugamba nti mukolera Bwakabaka bwa Buganda nga buli kyemukola kyonna kive ku Buganda kizira. Kyonna kityoboola Obwakabaka bwa Buganda, kyonna kyongera okusobya Namulondo ya Buganda. Ne mutugamba nti mwe mukolera Buganda. Ne muddiro n'ozunga n'ogenda obwegaŋŋalamika n'Abazungu kyewava wazaala ebyetere. Kubanga weerippa wootali. Tobeerangako mumbejja. Toli mwana wa Ssekabaka Muteesa Nabalamba Agnes. Era teweeyita Nabaloga. Kubanga yali Muteesa yennyini Ssekabaka eyakugaana okubikka ebugumya. N'abaga nti oyo si mwana si wange. Tabikka wano. Era ne bakugjayo nga tobisse. Nga gwe weesibako nti yakuzaala yakugaanye. Abaganda waliwo abaŋŋambye nti Kabaka Mutebi tasobola kugoba Nabalamba kuba baasika bonna mu 69. Njagala muggyeyo obukakafu nti ddala Nabalamba yaliyo mu Desemba wa 69 n'abugiriza Kabaka Mutebi ng'abikka akabugo. Mututende obulimba. Tabanga nayo. Tabangayo. Yali Wakiteewo Walusimbi Mpanga. Muleke kulimbalimba Baganda. Muleke kulimbalimba Baganda. 1969 Kabaka Muteesa bwe yaseerera Omulangira Mutebi n'abikka akabugo tabugirizibwangako Nabalamba. Ago ge mazima amasengejje. Nyongera okutegeeza Abaganda nti Agnes Nabalamba talina mukolo gwe yakola gwa Bwakabaka gwonna kubanga basenga bannyina ba Ssekabaka Muteesa owookubiri baamugaana nti si mwana wa Muteesa Ssekabaka, mwana wa Walusimbi Mpanga. Nabalamba wagambira nti we yazaalibwa Nabalamba tabangako omwana wa Ssekabaka Muteesa. Tekibangayo. Ebyo by'okupangapanga ne mupanga kino ne munyigawo kiri ne munyiga kino tetujja kubikkiriza. Obwakabaka bwa Buganda tebusalibwawo oyo ayagala. Nedda. Bye twogera mulowooza bya bulimba. Omukazi akkiriza Shero okuzimba gas station ku Masiro e Kasubi. Omukazi y'omu y'oyo yakunjubudde ekitundu ku Bulinnya ku kibanja kya Nnaalinnya w'e Kasubi n'akiguza Freeman. Mulowooza tubalimba. Mulowooza bya kusaaga. Ate nsabamu abalangira abakulu ab'ebitiibwa abali mu bigere by'abalangira abakulu ab'obuvunaanyizibwa mu Buganda. Mwewala abantu bano kubanga bajja kubasiiga enziro yaabwe. Bajja kuboonoonera amannya gammwe n'eyitiyo yammwe engeri Abaganda gye babalabamu. Ate kino kyongera kuweebuula Bwakabaka bwa Buganda era kyongera kuweebuula Kabaka Mutebi. Era kyongera kuweebuula Namulondo ya Buganda. N'olwekyo nze ŋŋandagira etajuuba kye mbagamba. Mwegendereze. Teri muntu yali awadde butwa agenda obbumuwa n'amulalika nti ngenda bbumuwa. Oba najja nga yeesimbye. Abaganda bagamba nti ekinatta olujja, ekinatta nannyinimu tekyerambika mu lujja, tekimutegeeza, tekyeyerula. Kubanga bwe kijja ne kimutegeeza nti tugenda kuwa butwa nga mwabamu bwe mwaŋŋambye. Mayiga lwaki mugamba nti yawa obutwa? Mayiga lwaki mugamba nti yali mu kutta Arnold Simbwa? Obukyayi bwange ku Mayiga buva ku kutta Arnold Simbwa. Kubanga bankakasiza ddala era nakakasa ne mutta mutabani wa Kisingiri. Awo baali bakozesa butayimbwa Wassajja ne Mayiga nga bakuba butayimbwa ku mutwe. Ne tubuyogerako ne tubawemuukiriza. Ne batta omutaka ne bamukuba masasi. Omutaka Lwomwa baamukuba masasi lwakugamba Baganda butatunda ttaka. Nakwegezaako kunyweza baabika butatunda ttaka ly'amasiga gaabwe na mituba gyabwe. Lwomwa Bbosa yattibwa. Tebaalwawo Golooba
goloba niye Mayiga oli musajja mubi tewalitidde goloba mwana we ate naye n'omutta nabutwa bwammwe bakuwa nerve agent nekukenenula mpola paka lwofa. Mwegendereze bannange, teri abalangira mwe betulabula abakulu, teri aziba ntaana ya munne kubanga nti ndagire tajuba ayagala muveewo yaddewo nedda. Mbalabula ndiyagala mubeerewo nga muli balamu munyweze engoma ya Buganda. Mwe betutunuulidde mwe kwe twesigamye. Mwe bisiikirize byaba kitaffe ne bajjajjaffe. Mwe bisiikirize byabazira ba Buganda. Mwegendereza abalangira babanoonya babali bubi. Abalangira bazzukulu ba Ssekabaka Dawudi Chwa mwegendereze nnyo kubanga olutalo luno luli ku mmwe. Mayiga yasazeewo okubalwanyisa okubaawulira ddala n'Obuganda okubajjira ddala ku Kabaka Mutebi. Mayiga olutalo lwe yatandise lwakwawula mu lyo lulangira babaawule ne ku balangira bonna be bayita enduli ya Buganda. Mwebale nnyo okumpuliriza Ombejja Ndagire Tajuba.